R&D Movement mukago ogwatandikibwawo n'ekigendererwa ekyokolaganira awamu wakati w'amawanga ageerangirira nti tegalina ludda lwonna wakati w'amawanga gakirimaanyi mu biseera ebyo okwali Soviet Union n'eggwanga erya Amerika. Uganda yalangirirwa nga memba mu mukago guno ogwa R&D Movement mu mwaka ogwa 1964 nga mu biseera ebyo olukuŋŋaana lwali lutegekeddwa mu ggwanga erya Misiri mu kibuga Kairo. Wabula lutuukidde olwaleero ng'omukulembeze eggwanga Yoweri Kaguta Museveni aweereddwa okukubiriza omukago guno nga ssentebe waagwo okumala emyaka 3 okutuusa mu mwaka ogwa 2027. BBS Telefina twagadde tukulage engeri Uganda gyeyinza okuganyulwa mu mukago guno mu bbanga ery'emyaka 3 nga President Museveni ye ssentebe w'omukago. Omukugu mu byenfuna John Kakungulu wa Lugembe agamba nti kasookedde mukago ogwa R&D Movement gutandikibwawo tegulina nnyo nkyukakyuka gye gwali guleese nga ne bammemba b'omukago bakyali mu kukubagana. Chairperson ekyo nakyo ali kitunuulidde n'alaba engeri gye tukendezaamu obukubagano wakati waffe. Wakati osanga Somalia eyomba ne Ethiopia, Rwanda eyomba ne Democratic Republic of Congo, Iran eyomba ne Pakistan. Lwaki tetufuna ngeri gye tukwataganamu tulabe nti tuzimba ebyenkulaakulana by'amawanga gaffe kuba already tuli mabega. Walugembe agamba nti omukago gwa R&D Movement obutaba na kitebe kyankalakkalira y'emu ku nsonga ekyalemesezza omukago guno okutuukiriza ebyo byonna ebyaguteekesaawo. President yandifunye engeri gy'ateekawo secretariat nga mu East African Community bwe twakola, nga mu COMESA bwe tukoze, nga mu African Continental Free Trade Area bwe tukoze. Buli lwotaba n'abakozi bakwata nsonga eyo ne bagigoberera kitegeeza mumala obudde bungi nti leero muli Kampala ate muyinza okusinkana mu nsi endala ng'omwaka guyiseewo aye ne mwesanga nti temusenvudde we mwasemba okwogerera era we mukolaki we mukyali. Walugembe agamba nti ng'oggyeko abakulembeze b'omukago okusisinkananga ne banywamu kacyayi nga bali wamu tewali nnyo kikulu kivudde mu nteeseganya za mukago guno naddala ku ludda lw'ebyenfuna. N'asaba President Museveni alowooze nnyo ku kuteekawo enkolagana naddala ey'okusuubulira awamu nga bannamukago awatali kweggyako misolo ku nsalo. Wadde naamwe eriwo okulaba nti tetwekubirira ku saidi y'abazungu oba ku saidi eno, naye ffe nga ffe naffe tuteeka okwekulamu omulimu. Tuteeka okulaba nti tutandika okulaba nti kolaki tusuubulagana wakati waffe. Uganda etwala ebintu e Vietnam, Uganda etwala ebintu mu Pakistan, Uganda tuleme kwekwasa bali yes bali balina obuzibu naye naffe ffennyini tuteeka okwekulamu omulimu kuba tulina ensi 120. Walugembe era awadde President Museveni amagezi bw'aba wakuteekawo njawulo mu bukulembeze bwe mu mukago guno alowooze n'okutondawo akakiiko akalondoola ebyenfuna wakati w'amawanga agali mu mukago guno mu kifo ky'okukubaganyanga ebirowoozo ku by'obufuzi ebyabalemedde okutereeza. Tuteekewo omukago ogugatta bannabyanfuna oba bannabyabusuubuzi tulabe nga Essira yonna tetuliteeka ku byabufuzi kuba kati ensonga ezimu ezoogerwako ze zibadde zoogerwako. Boogera ku lutalo lwa Palestine ne Israel ekitongo naamu agenda okutondebwawo ng'era balwana era bakyalwana. Kati kitegeeza buli mwaka era tujja kujja twogere ku abo tetusobola kufunayo nsonga ndala ze tusobola nti oke wadde bali bakyalwana naye gwe tosobola kunguza ngatto n'enkuguza ennaanansi. Wadde nga abasuubuzi mu kibuga Kampala balajana olw'okufiirwa ensimbi ennyingi wakati wa gavumenti ng'eteekateeka enkuŋŋaana ebbiri okuli olwa NAM n'olwa G77 ate bo bannaffe bali mu bizinesi ey'ebisulo oba gamba nga hotel wamu n'okutambuza abalambuzi baliba bo bafunye kiralu. Wano abakugu mu byenfuna we basinzidde ne bawa gavumenti amagezi okufaayo ennyo okuteeka ensimbi mu by'obulambuzi mu by'ebisulo nga hotel wamu ne mu by'obulimi naddala mu kiseera eky'okweteekateeka okutegeka African Cup of Nations mu mwaka 2027. Titus Jemba, BBS Telefina.